Ng'abasomesa bakyatadde wansi enkanda okuddamu osomesa abakulembeze ab'enkya ab'ennyaffe Uganda. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookebwako Joyce Kaduchu avuddeyo n'asaba ekibiina ekitaba abasomesa mu nnyaffe Uganda ekya Uganda National Teachers Union obutawabya bantu b'ekitaba olw'ensonga nti kino ekikolwa kiremesa ssaako n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ono agamba nti ekibiina kino ekya Unatu kigenze maaso n'okweddiimisa abasomesa ng'ate ekikolwa kya bulabe nnyo. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yasisinkana abakulembeze mu kibiina kino era n'abasaba baddemu okusomesa abayizi bannaffe Uganda, wabula ne gye buli kati abasomesa bakyediimye. Abasomesa bagamba nti baagala okwongezebwa omusaala nga bannaabwe abasomesa saayansi we baayongezeddwa nga n'olw'ensonga eyo kijja kubayambako okuva mu mbeera gye balimu. Newankubadde nga bino biri bwe biti, naye minisitule evunaanyizibwa ku bakozi yavuddeyo n'efulumya ekiwandiiko nti olunaku olw'enkya abasomesa bonna bateekeddwa okuddamu okusomesa abayizi ng'ate akikole omulimu agufuuwe mu ng'ombe. Kaduchu agamba nti ekibiina ekya Unatu tekirina ntobo na nsonga ku lwaki kigenda maaso n'okuwagisa abasomesa. And we are calling upon Unatu. The truth, we are calling upon Unatu. The truth is that they are intimidating the teachers. Unatu is intimidating the teachers because the teachers really are part of Unatu, especially the primary teachers. They moved from school to school, closing schools, forcing teachers to get out of school, telling head teachers to close the school. We want to send a message to you and a warning to you as Unatu executive. That's not the way how we do things. Remain professional. Kaduchu era awadde gabuwa abasomesa okuddayo mu bibiina bakwate ennoni basomese abaana b'eggwanga. You get back to your normal service provision, the normal job, the teaching profession. And that is the position for now. As we look at these issues that, of course, the most important critical thing is now, as we negotiate, as we discuss, what are the alternatives? All is not gone. There are other hope that we can look at. There are other alternatives. Because at the end of it, really, we are losing both. The teacher have got children. The parents have got children. So we continue to appeal to the teachers. Now the position is that let's get back to class. Let's get back to teach our children. Newankubadde nga kiri bwe kiti naye abamu ku bakiise mu kikolo gwanga olukulu bavuddeyo ne basaba minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza ereme kutiisatiisa abasomesa kye bagambye nti kino ekikolwa kya butaliimu. Kulaga butali bumativu ku ngeri gavumenti gyekuttemu ensonga y'emisaala gyabwe. Okusosolebwa okusosoleddwako wakati w'abasomesa ba science ne bana ba arts. Kakati bwogera ku makya n'ogamba nti kye bakola kimenya mateeka ng'ogezaako bawandikira amabaluwa ng'obatiisatiisa nti ataddeyo tujja kumuggyako ku payroll, simanyi tujja kumugoba. Bw'afulumiza ebbaluwa eyo ate gw'oba omenya amateeka, so si musomesa. N'olwekyo kansuubire nti gavumenti yeetegereza bulungi amateeka. Ntabuulirirwa asaabala bwa bbomba. Twali mu palamenti ne tugamba gavumenti nti okola nsobi okufacilitatingako ekiwayi ky'abakozi ba gavumenti ekimu nga kikola omulimu gwe gumu n'abalala n'olekayo abalala ne bagaana okutuwuliriza. Kati olwaleero bali mu kusaabala bbomba, abasomesa bavuddeyo nabo beekyanze. Anti abasayansi mwabongeza ssente mbwe abaana bali basoma bubi, kati n'aba arts bajja kumala kusoma bubi nabo ndowooza kamuleke bongere ssente. Bano era bawagidde abasomesa ogenda maaso n'okussa wansi ebikola nga bagamba nti minisitule kye yavaayo n'ekola okwongeza abasomesa ba saayansi omusaala ate aba arts ne balekewo emabega kikolwa kya butenkanya mirimu. Omusomesa yenna agobeddwa ku mulimu olw'okuba alaze obutali bumativu beeteeketeeke okutwalibwa mu mbuga z'amateeka ate bayirire abo abasomesa. Kakati awo ensimbi y'omusolo ate egenda kufa. So kansuubire nti bye bakola babyetegereza naye nga abasomesa bye bakola
bituufu nnyo, batuufu 100 ku 100 okulaga obutali bumativu, ate buli kye bakola kiri mu mateeka. Nakola human resource, government kye yakoze is a demotivator. Kimalamu nnyo amaanyi abakozi abalala. So abasomesa batuufu okwerwanako kubanga lwe lulimi gavumenti lwekola ki lwetegeera. Twagala kugamba muleeta supplementaries n'ez'ekisiru ne muzireeta. Muleete supplementary abasomesa tubateere ssente mu budget basobole okusomesa abaana baffe kyekisingako obukulu. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.